Ono ye Saafina musajjawo ow'emyaka 44 nga mutuuze w'ekisowero ekisangibwa mu Kawempe 1 mu ggombolola y'e Kawempe addukidde mu batuuze banne okumutaasa ku kabiitewe w'emyaka 51 eyamukubye. Saafina we tumutuukiddeko ng'alungudde eriiso kossa omubiri gwonna. Mu kwogerako naffe atubuulidde nti ku lw'omukaaga oluwedde baafuna abagenyi mbu mu kwagala okubaliisa baasalawo okusonda enkoko y'okufumba. Mbu mu kufumba yakwata nkoko nkulu n'agigabira omugenyi era nga musajja ekyatabula bba n'amukuba kubula kumujja mu maaso. Mu kusenera wano abantu nga bwe naakusenera NTV neŋŋamba nti kigobero obaani ningusenedde simanya nimba nsenye kuba kaba kantu katono nnyo bwe kati osobola okasenera mu nva endala. Wabula bino bbo olubiwulidde n'atubuulira nti ekyakubya kabiitewe si kirala wabula kubaliga. Ow'enkoko nkulu mulala oyo alina abasajja nga 5 8 ono apaaluuka alinga ensenene omusanga n'onoono omusanga n'oli kyekimukubisa. Point of information. Yes, point of granted. These guys bwe balwawo okufuna depression balwala depression. Wabula ne Saafina akawaŋŋamudde nga bba bw'atalina busobozi bumulabirira nga y'ensonga lwaki afunayo balowooza nti be bamusinga ensumika. Talina potential ey'okundabirira potential eba ya ssente. Saafina ategeezezza bba nti bw'aba tayagala kumutwala mu mbuga z'amateeka afukamire amwetondere bba kyasoose okugaana. Adiddamu weetonde. Yondaga. Njagala oddemu weetonde mu audience y'abantu. Wakati mu kulemerako bamwetondedde ng'ayita mu kumuweeweeta ekintu ekisanyusizza Saafina. Mukyala wange nsonyiwa nakikola mutanwa. Stewart Mulindwa ngono ye kansala w'ekitundu kino agamba mu kisowero obutabanguko mu maka bwafuuka abaana baliwo ng'entabwe agitadde ku bwavu obususse. Tafuddeeyo kuyamba muntu wa wansi muteera mbeere muwaliriza kuba na mulimu gwa kola. Abazadde tebalina mirimu, abavubuka tebalina mirimu, tulaba akatyabaga eggwanga lyolekede nti tuyinza okwesanga Uganda eringa ebitundu ebimu byolaba mu South Africa. We tuviiridde mu kisowera ng'abakulembeze bamaze okutabaganya abaagalana bano.